ez'omukadde w'emyaka 92 ng'ono agugulana n'abaana be abaasibye ssente ku akawunti z'ayagala okufuna ajjanjabibwe. Ebintu bino nno biranze. Bano nga bayita mu kakiiko k'ekyalo bategeezezza nti muzeeyi ono teyeetaaga ssente zino kuba obujjanjabi bwonna abufuna era tajula. Bino biri ku kyalo Kitovu Nnume mu division eya Nnyendo Mukungwe. Abakakiiko ku kyalo Kitovu Nnume mu division ya Nnyendo Mukungwe boogedde ku nsonga za muzeeyi Sekalega Leonard Salongo eyaleebyaleebya banka ya Masaka Microfinance Development Cooperative Trustee Mamide Koti mpaka mu mbuga nga bavunaana ku mumma nsimbi ze asobola okugenda okufuna obujjanjabi. Kiddidde muzeeyi Sekalega ow'emyaka 92 okutereka ensimbi ze ezikunukiriza mu bukadde 10 mu Mamide Koti kyokka ebyembi bwe yagenze eyaweebwa obukadde 20 asobola okufuna obujjanjabi bibeeremye ne bategeeza ng'abaana be bwe baba balagidde obutamuwa yadde omuno gw'ennusu nga bwe twakulaga ku gataliiko nfuufu. Mukyala we Maria Nassas yannyonnyola nga bba bwe yatandika okunafuwa emyezi nga 8 emabega n'agezaako okunoonya obujjanjabi kyokka obulwadde ne bubula nga kati bamuwadde amagezi amwongereyo mu bakugu ensonga lwaki beetaaga ensimbi kyokka bwe yagenze mu banka aggyeyo ssente zinakola ku bujjanjabi eby'entambula n'ebyendya eziwera ddala miliyoni 24 baaganye okuzibawa. Ate yanga bawulira okulumizibwa kati mba njagala nfune ekisingako mujjanjabe kubanga bwe tugende Kitovu ne bakola kino ne bakola kiri kati ebintu byonna sirina bujjanjabi bumala. Kati abakakiiko k'ekyalo Kitovu Nnume nga bakulembeddwa ebyamawulire Namanda Goleti bagambye nti baludde mu nsonga z'amaka gano era nga gaali gatudde entende okutuuka lwe yawasa mukyala we gw'alina kati olw'ensonga z'okwawula mu baana ne zibalukawo. Omwaka ge yawasizaamu omukyalo omukulu omuto oyo bwe yagattibwa naye empeta obuzibu bwe butandikidde okwawula abaana. Agamba nti okuggyako muzeeyi Sekalega nga ayagala ku nsimbi zimubeeremu ng'omusajja ekitali ekyo waliwo abamuli emabega abamukako okuggyayo ssente zino ate nga bawo kyagenda kuzikolamu. Naye kati muzeeyi oyo waaba ayagalayo akasente ak'omu bbanka ayagala kukwata mu nsawo ng'awuliramu kasente ng'omusajja. Omusajja yenna okuggumira awulira olupapula mu nsawo naye ssente ezo omukyala zaasaba miliyoni 2 ez'okujjanjaba Sekalega za bulimba. Abaana baasalawo okutambuza kitaabwe mu malwaliro gonna ag'enjawulo nga maama waabwe tebamugobye naye maama waabwe ow'owaka n'agamba nti nze temunzigyako buyinza nze nnyina okujjanjaba Salongo. N'ayongeddeko nti muzeeyi Sekalega mu myaka gye egy'ekivubuka yakola ebyobugagga ebimala omuli emizigo gy'abapangisa n'ettaka mu bitundu eby'enjawulo nga bino bimumala okubeera mu bulamu obweyagaza ne mukyala we n'okwejjanjaba. Yazimba ku kyalo kye bayita Mabanda mu Kakyafu yazimbamu ebizimbe ebiyitirivu ebirimuyamba mu myaka gy'obukadde bwe n'abaana be era ennyumba ezo ze zaasomesa abaana be bonna n'addamu n'azimba ennyumba ze ez'okumulabirira n'abazzukulu b'effamire ye yonna eziri mu Kitovu Nnume LC1 emizigo gisukka mu 8 nagyo. Buli muzigo ogwo gupangisibwa mulimu emitwalo 5 mulimu emitwalo 12 ekisenge n'eddiiro. Naye ennyumba ezo ffe abeero si twebuuza essente ezo zonna omukyala zajja mu bapangisa era twakimanya nti omukyala ezo ssente yazisolooza. Ategeezza ng'obujjanjabi bwa Sekalega bwonna obwetaagisa abaana be abawangaalira emitala w'amayanja bwe bamuwa kyokka ng'oluusi balemesebwa omukyala ali mu maka. Naye abaana ba muzeeyi Sekalega abalamu abaliwo buli bujjanjabi bwonna babadde babuwa taata waabwe ne bwe yali nyaabwe ng'afudde basobolanga okuleeta ebyokulya byonna muzeeyi Sekalega ne bimutuukako ng'akyali muwuulu kubanga Nalongo yali amufuddeko. Ekyatukuba enkikweffe ng'abawo mu kitundu abawangaaliddemu ennyo omukyala yagoba abazzukulu n'agoba abaana ewaka ng'abaana buli kye baleeta ewaka akisuula
abazzukulu we bajja okulaba jjajja abiyita byana. Kannassaazi ku Lwokuna yategeeza nti okuva lwe yafumbirwa mu maka gano tebyali byangu nga n'embaga abaana baali bagiremesezza okutuuka omusumba lwe yabiyingiramu. Bagamba tebajja kukkiriza ku taata waabwe kugatta nze naye Bishop Kaggwa yali tannafa ye yakiyimiriramu n'akiggusa n'agamba nti ateekwa okugattibwa. Jacinta Bwanika yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV. Ate nga tuvuddeyo poliisi e Masaka egombye obwala mu bantu 12 abagambibwa okuba nti bali mu kabinja akawamba abaana olwo ne basaba obutitimbe bw'ensimbi. Bano okukwatibwa kiddiridde okuwamba omwana Waswa Segirinya olwo ne bakanda bazadde be obukadde 25 oba si kyo tebagenda kuddamu kumulabako. Abakwatiddwa olw'ebigambibwa nti bali mu kabinja kabawamba abaana ne bakanda bazadde baabwe ensimbi kuliko Lutaya Nels, Maria Great Nambajo, Namugamba Prosie, Namukwaya Rosemary, Okosako Seruga Matia, abalala ye Kasumba Yuda, Sicho Mutone, Yawe Robert, Chiwendo Paulo, Wamala Emma Hussein Muhammad, ne Maseruka Dennis nga bano bonna bakwatiddwa mu bitundu by'ekya Namukaaka ne Kaliisizo. Poliisi era eri ku muyigo gwa Tusuubira Pius ng'ono kitegeerekese nti yayonoona omwana mu bazadde be wabula nga kati yamazeemu omusobe. Omwana atemera mu gy'obukulu 7 ayogedde ebyaliwo lwe yawambibwa. Nali ngenda ku ssomero ne bankwata ne bantuuza ku booda ne baŋŋamba tulage ennimiro ya maama we ne ngenda ne ntuula ne baamala agenda okulaba nga abawese. Nnyina w'omwana ono Nalongo Nasali Yudaya ategeeza nti omwana we okuwambibwa bamusanga yakafuluma awaka ng'agenda ku ssomero era nti banne be bamubuulira nti teyatuuka ku ssomero kyokka nti eyamutwala yeerimbika mu kumutwala mu mmwanyi za nnyina. Yamujjanga yakafuluma geeti olwafuluma geeti n'amubaka kubanga banne baatunulako emabega nga ng'olusukka nga geeti bagirese emabega nga tebakyakola ki nga tebamulaba naye wabula baali batandise okunoonya abamuwamba kwe kubakubira amasimu nga baagala obukadde 25 balyoke bamukomyewo. Ayongeddeko nti abawamba omwana baagenda mu maaso n'okubabuulira ebintu eby'enjawulo bye basobola okutunda okufuna ensimbi ezo, ekyamuwaliriza okwekubira endulu ku poliisi kubanga kino kyabalaga nti bamumanye. N'atandika okumumenyera n'ambuuza nti singa oba otunda ekaliisizo n'otunda ennabitaka n'otunda erw'emodde nagenda nga mmenyera ebitundu bye nnina nti singa oba otunze ebintu ebyo tugambe tosobola kufunamu miliyoni zeeza 3. Gye byaggweredde nga bano bakakkanye ne basaba obukadde 3 era ono yabawaddeko akakadde kamu olwokubiri n'abalagira bano n'obusigadde ku ssuno ly'amafuta ekaliisizo ng'eno gye babakwatidde. Ne mugamba gwe gendawo omugambi ajja kyakugulako amafuta agambye nti mpa nkuwe omwana ono agenda kujjano n'amafuta akuwe ssente zompadde era bwakoze. Kitaawe w'omwana byekwasa erisa annyonnyodde nti omu ku babadde mu lukwe lw'okuwamba omwana we yabeerako n'abawaka nga baali bamuleta kumuyamba ku ffeezi. Eyaketta ye mwana Nalongo gw'abadde aweerera owaka. Omwogezi wa poliisi mu Greater Masaka Kasirye akakasiza okukwatibwa kwa bano era nti n'omwana anonoddwa nga mulamu. Tusobodde okubagwa mu buufu era ne tukwata abantu abawerera ddala 12. Tusobodde okumufuna era nga mulamu bulungi. Nti ate ne Malembo waliyo omwana eyabuze era mu ggombolola y'Ekyesiiga ne bannanga abazadde mbakubira omulanga abaana baffe tweyongera obbakuuma. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Ate President Yoweri Museveni asiibuludde abasiraamu mu State House Entebbe. President asinzidde eno n'abeebaza olw'okwettanira ssente za PDM okusobola okwejja mu bwavu. Abakubiriza beewale entalo kuba naddala mu mwezi guno ogw'ekisiibo. President Museveni yeebazizza abasiraamu olw'okukkiriza ssente za PDM n'ezo ezigabibwa mu nteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya ne bajjamu ekigambibwa nti zaaliba. I am glad that essente zange katumazikiriza za PDM
because some people had misinterpreted the PDM money that it called riba. Riba, profiteering. I'm not profiteering from you. Okwogera bino asinzidde maka g'obwa pulezidenti Entebbe ku mukolo ogw'okusibulula abasiraamu ogwetabiddwako abasiraamu okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'abo abaweereza mu bitongole bya gavumenti ebitali bimu. Pulezidenti ayisa abasiraamu ne basoma aya ezibalagira okukola so si kusiba mizikiti nga balira ngalo. Obusiraamu bugamba oyo ali ewala asaalira waali, era Nabbi sallallahu alaihi wasallam was quoted to have said that pray wherever you are, Allah will listen to your prayers and respond to them. Bakimanyi taata ne mufti wuyo wali ayinza okukiwaako obujulizi. Asanyukidde nnyo abasiraamu abashiya n'abo abahamadiya okwetaba mu kusiibulukuka kuno awatali kweyawulamu. I want to thank you for listening to our message of unity. I'm very glad that our Muslims, the way you are introducing our people here, that the Ahmadiyya are here, the Shiites are here, the Sunnis are here, and now even your other groups, Tabligh and all that, you are all together. That's very good. That's the spirit of God in my view. Ayongeddeko nti tayinza kutaataaganya nzikiriza yonna newankubadde yakimanyako nti abalokole basula bayimba mu makanisa ekiro n'agamba nti buli nzikiriza yemanyi Katonda gwesinza. Glad you appreciate freedom of worship because to interfere with the freedom of worship kiri nga ekitabo ky'okusaba kyakyo Uganda bwe bagamba tibalekanga byebasande kukola byokola byetasande kukola n'amazima tegali mu bo. Why do you bother interfering with people's freedom of worship? Tekabasinze as long as they don't break the law. You leave them. They will sing at night, the whole night. They shout. Wano wabasabidde okukomya obutakanya mu bo mu mwezi guno omutukuvu kubanga Allah tabatumangako okulwanagana n'asuubiza n'okwawa tractors bayambe mu kwekulaakulanya. Then the 10 regions, I will contribute a tractor for each of the regions. Omumyuka wa President Retired Major Jessica Lupo ategeezezza nti ekisibo kitegeeza okweza obujja okusonyiwa wamu n'okudduukirira abali mu bwetaavu. The holy month of Ramadan, as it has already been said, it's a period of repentance, forgiveness, almsgiving and fasting, etc. Ajjukiza abasiraamu ebintu President Museveni byabakoleddera n'abasaba nti kyekiseera nabo bamuyiirwa akalulu mu kulonda kwa bonna okwa 2026 kye bakkiriza. And I always call upon the Muslim community also to support you again in 2026. They have always responded on the affirmative, Your Excellency. Robin Anantale yakusakidde ekkulire lino ku Rwabukedde TV. Ate minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga Kahinda Utafiire akatemya ababaka nti ye si wa kwetonda ku byatamanyi nti waliwo abakuumaddembe abakakana ku bannamawulire ne babakuba mizibu. Agambye nti bino tabimanyiiko era abo abakikola ye abayise emiguunwa. Leero akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku kulondoola ebyokwerinda n'ensonga z'omunda mu ggwanga katudde okutunuulira ebiwandiiko ebiraga embalirira ya poliisi wabula nga minisita tannatandika kwanjula nsonga. Omubaka wa Nakaseke South Lutamaguzi Ssemakula amutadde ku nninga okusooka okwetondera bannamawulire. Omukubye ng'alina famire ye naye alina ab'okulabirira omulesaawo ebitongole nga bino kye byali badde bitandikirangako kye tubadde tusuubira minisita kwe kwetonda ne gavumenti okuwaayo obuvunaanyizibwa nti egenda kujjanjaba bannamawulire abo abaawuttulwa ate n'okwetondera eri Paalamenti
tekigenda kuddibwamu. Kiddiridde bannamawulire okukubibwa mu kalolo ak'okujjuza ekifo ky'omubaka wa Kawempe North akaliwo nga 13 omwezi guno, era abamu baasimattuka n'ebisago n'abalala kamera zaabwe ne zoonoonebwa. Bannamawulire yadde nga basalawo okwebalama entula z'ebitongole by'okwerinda basoose kutuula okulaba nga minisita anaanenya n'okuwa obweyamo nti teri kuddamu kubakwatako wabula si bwe gubadde bwagaanye okwetonda. So I was not available when these Kawempe things were taking place. I was in Zimbabwe. However, my colleague, the Minister of State, addressed Parliament, I'm told, and he ably put our position. And the President has also made a position, and we are bound by collective responsibility to follow the statement of the Chief Executive. Wabula kino tekimatiza babaka era ne bamulemerako abeeko okwetonda kwakola kubanga yavunaanyizibwa ku by'okwerinda nga n'abaateekebwa Kawempe abamanyiiko Otafiire n'abaddamu nti si yavunaanyizibwa kuba bannamawulire n'abantu ba bulijjo era nga bano abayise emiguunwa. To give hope these committee members who represent the people of Uganda that we are safe and we are going to be safe in the election. And maybe I also need to know who is in charge of JAT. There is a way we operate. We are in charge of the police. Him and I are in charge of the police. We are not answerable for the activities of the Tonton Maputo. Omubaka Lutamaguzi yeewonyeza minisita okweyisa engeri eno songa alina okuvaayo n'alaba nga waliwo ekikolebwa okutaasa bannamawulire kubanga ze ndabirwamu z'eggwanga. Minisita waye distancinga kubakulembera kubanga abasinga mu abalaba some of them ya police officers nga mubalaba mu byambalo byabwe. Kirabika waliwo ogundizi mu Uganda abo abaterrorizing Uganda n'abannamawulire ate nze mo nimubuuza oba tuli safe ng'Abannayuganda oba walimu ekibinja ekyebayita abagundizi abo. Ssentebe w'akakiiko Wilson Kangweje alabye biri bityo n'akoma ku mabaka nti ekyabaleese ensonga ndala nnyo ate nga balina obudde butono ddala ekiviiriddeko bannamawulire okwesamba akakiiko ne bakafuluma. And I urge you, honourable colleagues, to restrict ourselves to the ministerial policy statement. We have only 1 week within which to submit final reports on the floor of Parliament. Akulira ekibiina ky'abannamawulire abagasakira ku Parliament, Sam Ibanda Mugabe agambye nti basazeewo okusibira ekikookolo okukwata ebigenda amaaso mu kakiiko konna akaleeta abakuumaddembe okutuusa nga bavuddeyo ne beetonda olw'ebyaliwo. Mwala abannamawulire abasinga nga baakubibwa, kamera ezimu zaakwatibwa, zaawambibwa, ezimu baazimenya. Twetaaga safety y'abannamawulire mu ggwanga. Ab'ebyokwerinda omuli PDF ne police balina okukakasa bannamawulire nti ebyokwerinda byabwe tebirina buzibu nabo bakola emirimu gyabwe. So tetunabafuna assurance kuva mu bitongole bikuuma ddembe nti safety y'abannamawulire weeri mu ggwanga. So weba teriiwo tetusobola ate kweyongerayo kukavalinga security activities zonna okuggyako nga tufunye assurance. Rachel Nakasi yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Ate akabenja ak'amaanyi kagudde ku kyalo Mazuba e Namutumba. Drone ng'enebadde ekola bwa taxi ng'eriko erinnya lya Timekeeper etomereganye ne loole ebadde edda eyiganga. Kigambibwa nti ababadde mu taxi eno abasinga babadde boolekera mu district eya Kapchora. Ebisingawo tujja kuba tubikutegeeza mawulire gaffe nga bwe ganaddako olunaku olw'enkya. Tugenda kuwummulamu katono ekitundu kyaffe ekisoose ekyagataliiko nfuufu. Tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri mulimu gano. Linda ne bino mu gataliiko nfuufu. Aba Big Clara Properties.
kale mwebale nnyo mwebale ddala kitundu kyakubiri era katweyongereyo n'agatali konfuufu. Uno omusajja mukulu ono alojja essanyu lyeyafuna ku lunaku lwe baamutegeeza nti Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yali asiimye okutongoleza bulungi bwansi mu ssaza lya Busiro mu maka ge mu mwaka ogwa 2015. Tukukulisa kabaka waffe kulika kumazaalibwa go abayimbi tusaakanye Katonda sebo kuume Muwenda taata waffe awangaala emyaka kafukunya. Sisinkana na Sani Seville emyaka 89 omutuuze w'e Kasanga mu ggombolola y'e Namayumba mu disitulikiti y'e Wakiso. Mutabani wa Samuel Bakiddawo Nsubuga annyonnyola engeri essanyu bwe lyamubugana ng'agenda okukyaza kabaka mu maka ge. Seville atuviiridde ku ntono nti yamala ebbanga nga Ssaabasajja amuwulira ku leediyo bepo n'okumulaba ku TV n'okumulengerera ewala. Wabula olunaku lwakyalumu minisita wa bulungi bwansi mu Bwakabaka Mariam Mayanja Nkalubo yamutegeeza nti kabaka agenda kumukyalirako n'okutongoleza olunaku lwa bulungi bwansi mu maka ge era yasula teyeebase. Omukyalo oyo Mariam n'agamba Ssaabasajja Kabaka asiimye okujja wano ewuwo okukulabako, ajja kuyingira mu nnyumba amalimu ebbanga ttono, mwana ava mu nnyumba afulume ebweru asimba omuti gw'ekijjukizo, bwana agumala atuuze olukiiko, bwana amala olukiiko agabule Obuganda. Seville agamba yasula yavugira Mutanda erenkera waalwo ku lunaku mulindwa yali ali awo ng'amaaso agakuba ku maaso moogi. Nyumba muno twatubeeramu nze naye n'omukyalo oyo Mariamu ne mutabani wange Kalemba ffe twakkirizibwa okubeera wano mu nnyumba. Empalabwa yali yawerekeddwawo Katikkiro Charles Peter Mayiga era yajaniza wakati mu ssanyu nekyaddirira kwali kukkalira ku Namulondo gye bamubajjira ng'owamba emikolo egiggyibwako akawuuwo. Ne nfukamira wano ne mwaniriza lwaliwo olaba Katikkiro eri atudde mu ntebe eri kaakati etumuwa ekitabo n'asayininga era ekitabo kyekyo. Okusinziira ku Seville entebe kyokyo mwe yatuula bagikoma butiribiri ngeno yafuukira ddala Namulondo nga buli lwagenda mu ssaza eryo baffe mwatuula. Era kati yamala egituulamu yafuuka kiki tetukyasobola gikozesa ffe ng'abantu ba bulijjo. Era wayitawo emyaka ng'ena n'akomawo mu kitundu kino olwo yakuba Namayumba ku ggombolola era entebe eno yagenda n'agitulamu omulundi ogwokubiri. Atulaze n'omuti gw'omuyembe Ssaabasajja gwe yasimba era nti w'amabeene yasiima buli kye yasanga maka ga Seville. Omuti guno Ssaabasajja Kabaka yagusimba olw'okujjukira okukyala kwe mu maka gano. Yagusimba wano ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi gwa 10 mwaka 2015. Seville atulaze ne pikipiki ekika kya BMW kwe yakoleranga emirimu. Gye navuganga nasibako ebyobusuubuzi, nasuulanga kasooli, omuwemba asinga temugumanyi, ebijanjaalo, omwami. Ayogedde mu ku byasaba Ssaabasajja omwali okukwatagana ne gavumenti ya wakati okulaba nga tuddizibwa ebyaffe. Era twali twewuunaganya ani alitudizaawo engoma, ani alitudizaawo, naye yakola kyonna ekisoboka ne bateesaganya ne balwana olutalo ne luzzaawo embeera yali nelulongoosa embeera yaliwo. Atulaze n'akabira omuli ebika by'emiti gy'ennansangwa ke yalaga Omutanda nga yamusuubiza okudda akamukwase. Kati kyavudde ng'akiddiba ekibira kino kikibwa ekyo Obwakabaka kubanga abaliddewo bayinza okukijoogajooga ne bagira ki kisaanyawo naye saagala kisaanewo.
awadde ab'Emmengo obubaka okwongera omutindo ku mmwanyi. Buli kye tuba tuyiye okukola tuyiye bukugu nga bwe twogedde nti emmwanyi nga zino yiye amagezi gakagijjamu kaawa. Yeridiya Jemba omwami wa Ssaabasajja owa Mituba 3 annyonnyodde essanyu lye baafuna nga bakyazizza Ssaabasajja okutongoza olunaku lwa gavumenti z'ebitundu mu Buganda. Essanyu lyali ppitirivu nnyo okujaganya okusagambiza Omutanda ajja mu kujja kwe ng'azze okutongoza gavumenti z'ebitundu ate ffe twali tumukwasa ekirabo eky'emyaka 25 jubileeyo. Abeeno basiimye Kabaka olw'okusakira abantu be ne bamwagaliza amazaalibwa g'essanyu. Mwagaliza obuwangaazi, mwagaliza emikisa gyonna egy'Omukama Katonda gye yawa bajjajjaabe gyonna agibunduggule ku Ssaabasajja. Bakubiriza okwenyigira mu bulungi bwansi kuba tugenda kukola n'ekyoto ku Lwokutaano tujja kuba n'ekyoto bajje ku mbuga. William Mutyaba yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Teekateeka amazaalibwa gano nga luno lukulemberwa Oweekitiibwa Waggwa Nsibirwa omumyuka ow'okubiri owa Katikkiro. Tukukulisa Kabaka waffe kulika ku mazaalibwa go abayimbi tusaakanye Katonda ssebo okuume muwenda taata waffe awangaala emyaka kafukunya. Ng'Obuganda buli mu kwebugira emikolo gy'amazaalibwa ga Ssebuufu Bwango, amanda agamenya embazzi, olukiiko lwalondebwa okulembera enteekateeka z'amazaalibwa ge ag'omulundi ogw'ensanvu olukulemberwa Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa omumyuka ow'okubiri owa Katikkiro lufulumizza ebinaagobererwa mu butongole ku ntikko y'emikolo. Bino abifulumiriza mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa mu Bulange Mmengo ng'ategeeza nti effumu lizannyira mu bwengula Kyukyu Nantawetwa Muge asiimye entikko y'ebikujjuko by'amazaalibwa bibeere mu lutikko e Lubaga. Awo wajja okuba okusaba okw'okwebaza mu mmisa enkulu nga tujjukira amazaalibwa ga baffe ag'emyaka 7 ag'ekitiibwa. Ssaabasumba Paul Ssemwogerere wamu n'abasumba abalala bajja kukulemberamu okusaba okwo. Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa alambuludde ku bintu eby'enjawulo ebigenda okolebwa wakati ng'Obuganda bweteekera okujaguza amazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokuna Ssaabasajja asiimye abantu be bonna okwetaba mu nteekateeka ey'ebyoto ku buli mbuga ya ssaza okusomesa n'okuyigiriza abantu b'Omutanda ebikwata kawuka kaleeta Mukenenya n'omusujja gw'ensiri wamu n'ensonga ezikwata ku by'okukuuma obutonde bw'ensi. Saba ffenna mu Buganda, mukwano gya Buganda tukola enteekateeka esaanidde lwaliro tuneenyigira. Ssaabasajja nga bakola bulijjo waliyo okuddiza mu byoto mujje mufune okumanya okuddiza mukebera amaaso n'ogajjanjaba. Buli mwaka Ssaabasajja asiima abantu okuba muzikiriza ez'enjawulo kumusabira era nga ku mulundi guno abaddu ba Allah bakusabira Omutanda ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwokuna so ng'ennaku z'omwezi 14 abantu okuva mu kkanisa y'Abadiventi be bajja okusabira Omutanda. Era waliwo ne lutikko ezimu ez'emizikiti wajja kubaayo ababaka basindikiddwa okutuusa obubaka obutongole okuva embuga ku nsonga eyo. Emikolo gy'amazaalibwa g'Omutanda gyakulemberwamu emisinde Omutanda gye yasimye okusimbula mu Lubiri Emmengo ng'eno balikebera n'akawuka akaleeta Mukenenya ogumu ku mumuli Ssaabasajja gwe yakulemberamu. Ssaabasajja ajja kusimbula emisinde nga bulijjo mu lubiri lwe olw'Emmengo ku ssaawa 1 era nga 6 nga tuli wamu ne minisitule ya gavumenti eya wakati wajja kubaayo okukebera abantu endwadde naddala
eya Mukenenya. Emisinde gya kuddukirwa mijoozi egitundibwa wano ku kitebe kya Vision Group ku nnusu emitwalo ebiri gyokka nga buli ayagala emijoozi omuli ab'ebitongole amasomero amalwaliro n'abalala mujje mugyefunire nga teginnaggwawo okwewala okutaataaganyizibwa. Emijoozi ndaba sitowa etandise okukalira wali onafuna mujoozi gwo gufune ate nagira mu mujoozi omukadde tajja kukkirizibwa. Bino ebibeereddewo nga Katikkiro Charles Peter Mayiga kalaatidde abantu ba Namunswa okwejjamu okutya wabula okulembeza obuyiiya nga beetandikirawo emirimu okusobola okukyusa embeera zaabwe. Okutya kye kintu ekisinga okutulemesa okukulaakulana emirundi egisinga obungi. Abantu abasinga buli kirowoozo bakirabamu bizibu. Ekirowoozo kyonna kiteekwa okukutiisa naye kate ggwe n'ofuna obuvumu okuvuunuka okutya okukwobaamu. Abadde yasinkanya abakugumbya endiisa y'abaana era abakola obuugi wa Antiporegi nga bakulembeddwa munannyini kampuni eyo Hilary Baine Mugisha amanyiddwa nga Dr. Love abakiise embuga. Baine Mugisha asiimye Obwakabaka olw'okutambulira wamu nabo okuva lwe batandika basoboledde okukyusa obulamu bw'abaana naddala mu byendya. Tulina bingi bye twenyunyizaamu mu biseera bino nga ddamula kuli mu ngalo. Esooka twagala kweyanza olw'obuwagizi bwe tufunye mu Buganda era Antiporegi ne Instapo abantu ba Kabaka batuwagidde. Ayozaayozeza Namunswa okutuuka ku mazaalibwa g'emyaka 7 neeyama okwongera okutambulira wamu n'Obwakabaka. Twetegese kuwagira Kabaka birthday run. So buli omu ku ffe abazze abantu 14 tugenda kugulayo kiti ya kudduka. Katikkiro yabibazizza Baine Mugisha okujjumbira enteekateeka z'Obwakabaka n'okukwatagana obulungi ng'abafumbo okutambuza omulimu gwabwe. Manyi nti kye mukola mukimanyi naye ennyongereza teba ntono. Mubeere banyiikivu, bizinesi zibamu ebisoomooza bingi. Singa bano tebaali bavumu ne bagenda mu maaso n'ekirowoozo osanga nammwe emirimu temwandibadde nagyo. Disani Mutyaba yakusakidde eggulu eno ku Rabukedde TV. Ate abantu ab'ettima basse omubuulizi w'enjiri n'oluvannyuma omulambo gwe ne bagusuula ku kkubo kitegeerekese nti ono basoose kumusobyako. Bino byonna bibadde ejjokolera mu Kasangati Town Council District y'e Wakiso ng'omugenzi abadde mutuuze w'e Matuga. Atiddwa Esther Nakibuuka Nseera abadde abeera e Matuga ng'omulambo gwe gubadde mu kkubo wakati nga gulabiddwa abatuuze abakedde okugenda okukola ne balaya enduulu. Oba yabadde ali okusaba okwekiro ku ssaawa omwenda ate kuba yafunidde obuki omuzibu bwe yagwidde oba mubazikule oba ne bamutta kuba nziwedde nsanze ng'owedde akoze eki aguddeawo wansi. Omugenzi abadde asomba kanisa ya World of Life ewa Tuba nga kigambibwa nti abadde ava mu kusomba ndiga ekiro ekyo kiyite overnight era ng'abatemu abaguddemu ng'adda waka. Okusinziira ku ngeri omulambo gye gusangiddwamu abatamanya ngamba bandibanga basoose kumukolako ebikolwa eby'ensonyi n'oluvannyuma ne bamufumita ebiti mu bitundu by'ekyama ne bamuleka ng'ataawa. Mubadduukirize mwe mujjidde ne bba Richard Nseera n'ezimu ku ndiga omugenzi abadde asumba nga wano beebuuzizza ekiviiriddeko ab'ettima okutta omusumba waabwe abadde talina mutawaana n'abantu. Bangubidde bugubizi mu kumakya badde mu prayer walk. Abatuuze bavumiriddwa obubbi obususse mu bitundu by'ejjokolera nga kivudde ku bazimba ebikomera ne batassaako mataala ekiwa omwaganya gakyala kimpadde okwegazanya ng'ezzaana eddekera obuliri. Security yaawo abantu baasiba ebikomera n'enfa ky'okugula balubu ey'omutwalo ateekawo akataala ka 3,000. Babba bateega mu makubo batuggyako ebintu byaffe bakwata kwegamba obumenyi bw'amateeka bungi tetulina bukuumi. Ku mukyala endabika gyalabikamu nga bamufumisa ekisumbulago wano ekyamuviiriddeko okuvaamu omusaayi omungi kikyo kyamuviiriddeko okufa bamufumisa ekisumbulago. Patrick Onyango omwogezi wa poliisi mu kampala n'Emiiraano agambye nti poliisi etandise okunoonyereza okuzuula abakoze ettemu lino
ng'omulambo gugiddwawo ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago okwongera okwekebejjebwa. Abakugu baffe aba scenes of crime officers abatuuseeyo mu kifo ekyo bagamba nti tewali akabonero konna akalaga nti kusooka bamukutte ate ne bamutta, naye katulinde kubanga omulambo gwe twagutute mu ggwanika Mulago yongera okwekebejja, katulinde ebinava mu postmortem report. Ate abooluganda lwa Ssemaka Abdul Ssempala nga bali wamu n'abakulembeze b'e Lubaga bakulembeddwamu Mubaka Lozias Tigi Mukasa bakutte olunaku olwokubiri nga banoonya omulambo gwe oluvannyuma lw'okugwa mu mugga gwa Nalukolongo Channel oguyita mu Central B Nateete. Olwaleero Mubaka Mukasa era alese tractor okulaba nga banyikiza omulimu ogw'okunoonya omulambo gw'omutuuze ono naye nga ne gye buli eno tegunnazuulwa. Afunye n'abavubuka balubbira basemazze okunoonya omulambo mu Bitoogo guyinza okuba gubagamidde era ng'aguza amajambiya ssaako n'emiguwa ng'ataddewo n'ekirabo kya ssente eri anaazuula omulambo gw'omutuuze. Twagala tuyiikuule kyemwetaaga kyonna mu ŋŋambe mbere nga bakireeta kati. Kino kyongedde amaanyi abavubuka okukka mu Kitoogo okulaba nga bagufefetta. Tutumiza ebyuma zoyinza okuyita zifook, baganda bange bano zibayita zifologo, kati mu kuyiikula kasasiro wali eri lwa nsonga alina omubiri munene. Beegatiddwako ne poliisi okuva e Nateete ng'ekulembeddwamu akulira okunoonyeza ku buzzi bw'emisango DSP Kusima Harriet. Omubaka ategeeza nti buli ekyetaagisa bakukikola okutuusa ng'omutuuze ono azuuse n'asaba abakulembeze abalala okumegatta ku bakwasize wamu. Ekitongole kya poliisi ekizikiriza omuliro baleete ku makinari ebyuma bituyinza okukozesa mu kulaba nga tuyiikula naddala wali mu Kitoogo ate tuzuule omulambo guno. Abudde abakesise okwongera amaanyi mu kulabirira emyala. So tusaba minisitule ya Works, tusaba minisitule ya Kampala nti bannange mutuzimbireyo obutindo bwe butwe. Robert Musanje ne Martin Kiza be bakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Kale katweyongereyo n'ebyenkayana okutudde ekirombe ekya Cementas ku kyalo Bamutakudde ekyampisi disitulikiti ey'e Mukono nabyo byongedde okulanda. Kati ensonga zituuse mu kkooti ey'e Mukono era omulamuzi agambye nti alina okulambula ettaka eryo asobole okusalawo. Omulamuzi Janga Maureen Eunice wa kkooti y'e Mukono asomedde abooluganda akulembedde Muddala Mukasa omusango ogw'okulumba ekirombe kya Cementas ku kyalo Bamutakudde mu ggombolola ekyampisa e Mukono nga bwetakola akatale k'enfunga 16 omwezi guno. Abantu badde bangi mu kkooti nga bayiseeko abamu ne bagenda mu kyembazzi omulamuzi. Bamuzigansi wa Cementas babaddewo mu kkooti naye tebavudde mu mmotoka. Omulamuzi ategeezezza nga batagenda kusala musango okutuusa nga amaze okulambula ettaka eriweza kuyiika 24 erikanira abooluganda n'aba Cementas. Wamala okuvayo ku lokasi agenda kuwalulingia interim nga 31 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwa March. Era omulamuzi tumulinze. Florence Namusi agamba nti aba Cementas bajingira ebiwandiiko ne bakola ekyapa ekintu kyatagenda kukkiriza ng'abooluganda. Cementas erina endagaano z'erina zegamba ze yakozesa okuyingira ku ttaka. Muzeeyi waffe endagaano gye yakkaanya ne ba Cementas baagivaako bo ne beekolerayo endagaano ey'ekicupuli gye bayimirirako era gye beenywererezako ku ttaka ne beekolera n'ekyapa kya liizi muzeeyi kyatamanyi. Agamba lisinga okuluma Cementas yakozesa ebipapula by'ettaka lyo ne biwola ssente mu bbanka. Ne beewolerako ssente ku kyapa ekyo ekya liizi muzeeyi kyatamanyi ne looni gye baafuna muzeeyi tagimanyiiko. Agamba nti kusinziira ku ssente ze babanja tebaagala kubasasula nga tebaagala baviire ku ttaka lyabwe. Twagala Cementas esasule damages zekoze ku ttaka lya taata waffe erya bajjajja baffe, ate twagala Cementas egende kubanga yayingirawo mu bukyamu ate era tugibanja. Ndanyini ttaka Mukasa agamba nti Cementas bye yamusuubiza byonna teyabituukiriza wadde n'ekimu. Bandoopa musango nti nagenda ku ttaka lyabwe, twalagaana buli ttani okumpa ennusu 10,400 buli ttani efuluma. Ne bagamba okudda
tuteeseganye baagaana okudda. Ekigambo ekirala baddira ennyumba yange ne bagimenya. Ennyumba eri mu ndagaano baagaana ogikola n'okutuusa kaakati. Manje obuwumbi 12. Ategeeza nti bayisa amasanyalaze mu ttaka lye ne bamutegeeza nti bagenda kumuwa amasanyalaze akozese okutuuka baliva ku ttaka erikyokka nejja buli emyaka 23 akozesa sola. Amasanyalaze gayita mu ttaka lyange ogayisaamu bandibadde bampa ssente nabaweera bwereere. Mu kumpera obwereere ne bajja bansuubiza nti tukuwadde amasanyalaze ga bwereere paka emyaka gye tunaamalako. N'amasanyalaze sirina nkozesa sola. Sebu abasajja mbakooye era nja kusaba mukama wange ekitiibwa omulamuzi anyamba ngobera abasajja abo. Kinajjukira nti wiiki ewedde abooluganda gakulembeddwa Mukasa ne Mwanguzi Yusufu ssente wa Butakudde baalumba ekirombe ekyamanyije kya Cementers kyawaliza abasirikale bw'obwana nnyo kuba amasimu bangu kubagumbula nga butakula gataliiko nfoofo. Mudayo Sulaiman yakusakidde guli nkulaba ku TV. Ebyemizannyo mu gataliiko nfoofo.